katulabe munnaffe ono mu bwangu kiki kyatugamba. The subscriber you have called does not answer. Please try again later. Tulabe nze okuba ali mutulo ng'aloota nga bamukubira. Hello. Sebo. Sebo. Jebale nze bampita mukunja wa BTFM program sisimuka mu ndobeso. Sebo. Aha. Kakati mukunja. Hey. Nina mukazi wange. Aha. Bamuyita Lydia. Olira Sebo? Sebo nkuwulira. Omukazi ono alina hoteri gy'akolako. Naye bangamba maneja waabwe amwagala. Aha. Owulira? Aha. Kale naranze n'okuwulira nga muntu n'omwana gw'alina si wange. Nti wa maneja? Aha. Kakati mugamba tugende ku DNA. Aha. Angamba talina sente. Aha. Kakati mbadde nsaba. Lwaki toteekamu sente ne mugenda mu DNA? Kati nanga akasente ako kaba kanjiko. Naye kati nga tetunabatuuka awo mbadde nsaba naye woba olina ky'osobola okunkolerako wano eno osooke tulabe oba kituufu. Kale omanyi onaayagala okwogerako naye? Nze kansigale wano nga mpulira. Kati beerako ku simu tovaako. Wendi. Beerako. Lydia. Hello? Lydia. What is it? Good morning. Good morning to you. Kakati nze ndi doctor. Doctor wacho wase? Yeah, I'm a professional doctor. A doctor? Ati kati nze ndi doctor muzungu wa malwaliro. Okay. Kakati? Yeah. Oba oli free tusobola okwogeramuko? Yes, we can. Kakati olina omwana eh? Omwana? Yes. Yeah. Yeah, kati mbadde nalyetaaze okumulabako. Nalyetaaze okumulabako ne tulabe. Omulabe kumulabeko. Sewoza yombuza nga sinakutegeera. Ombuuza omwana abadde. Yes, ng'omuntu just nga a doctor era tuba tugaba bujjanjabi. Kati mba ndalyagadde mulabeko. Naye omwana wange si mulwadde. He's doing fine. Yeah. Kubanga omwana oyo tubadde waliwo omuntu kale woli tusobola okwogera bulungi? Tusobola okwogera bulungi nnyo ddala Sebo. Mbadde nsaba omuleeteko mu ddwaliro. Tulina kye twagala okukebera. Kukebera ki bannange? What's wrong?
No, tubadde twagala kulaba DNA y'omwana oyo. What? What? DNA y'omwana oyo. Why? Ati kakati taata we ali mu kukola alabika taata we akola ayagala kukola kiraamo kubanga nawulidde akikoonako. Njagala kola kiraamo biki naye mwana wange njagala mulekere buli kimu ettaka lyennina ebizimbe biki sente nga njagala muteeke mu kiraamo nga byonna mbimuwadde so ng'ayagala agenda okumuteekamu ng'olwedde n'empapula za DNA kweziri. Nze sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo sigenda mweta mu ddwaliro. Omusajja wedde akimanyi omwana we kati akebera waaki. Siwulidde? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Sigenda mukebeza omusajja wedde akimanyi omwana we kati ayagala ki. Ati kati omwana future y'omwana gy'oyonoona bw'otamuleeta kubanga omuntu bw'aba akola kiraamu alina okukola buli kimu nga kiri kiriya. But the guy knows it very well nti omwana we. Kati anti tusaba gwe muleete tukongere okonfaminga. Confirming what? Mwana we. Kati togenda kumuleeta? Sigenda kweta mwana wange mu bintu ebyo. Maama kakana tulabe ekyokukola kubanga nze niwoba olina problem osobola okumbuulirako kubanga ffe tusoma bwa doctor wa counselor tusobola okukansolinga n'okubuulira what next. Nange simanyi nakumanya simanyi muganda we nagana owawe muganda we nankozesa nenfuna oluto nangamba soogera muzakati mwagala nze nkwekyona ntemutanya nammwe mu busirusiru bwe watalina mugeza ate muganda we yakusangawa. Temutanya obusiru bwe agenda yasama zamadde nfise na 13 kati wange naye ate yali mukujabuliza nga yasama. Anti mbuuza ye muganda we yakusanga wa? Nali ngenze waka waabwe. Ngogenze kolaki? Kulaba boyfriend wange nensanga yoyo muganda. Oyo muganda we nyini nankozesa ebyempaka nankwata nangamba nemugamba afunye olubuto watwalogera kufuna olubuto kati nangamba soogera nsirike sagala mwawo kaya muganda kati uya ayasama sabuliza bigamba abijjeeyo. Naye osobola okutuula ne boyfriend we n'omubuulira. Nange lwaki naye wali badde ojjawo obuzibu buno bw'oleeta omwana bamukebera n'ogamba wooli. Banange mundeke ngena kujjako essimu yange nga sagala birowoozako sagala kuddamu nabiwulirako ngena kujjako essimu yange era bye. Obeera kati manager bamusajja wattu babadde bako naye omusajja oyo nanyini mukyala omusajja obeera nga musajja ati